Uganda Rifles. Buruburo mwendo kwikumi Uganda nejaguzo kwetegeka kuyayafuna okwetegeka 1992 bito murundo ogu nejaguza emyaka 3 ku rugo byarwo mu ngaro zo mujungo bitu omwaka ogu emikoro ejineza korwa acishayi kololo. Bama batura bamasaka bayoreko butashemerera abwenjeri yihanga irine kozesa mu obutegeki. Aba bagamba bintu ebyo kureberaho ebitakutambara kurunji ku rugo rw'1992. Tufu tufunye mu kiryawo kinene kiryawo tutuza kwenyumirizamu olwensonga n'olwaleero abasomesa b'eddiini abakozi ba gavumenti bali mu kwediima abaana baffe tebasoma ate nga basemberedde ebigezo abantu mu nsi yabwe tebeeyagala abantu bakyakubwa emiggo abantu bakyasibwa abantu balemedde mu makomera ab'enjawulo so tulowooza nti amefuga nga ffe bannayuganda nga Uganda yonna okutwalibwamu twalibadde tusuubiramu amakula amatendo ng'abantu baffe sente zaffe ez'omusolo zikola ebyo byennyini ebyetaagisa naye abantu kati balina abamu balina nnyingi nnyo era bw'otunuulira mu kalulu kano abantu basasanya sente empitirivu ate abalala tebalina. Togu yayerekana okutiina hari ababebembezi abariyo nibarya sente z'abantu ba bulijo kandi obwe abantu ba bulijo bariyo nibitwa obworo. Eggwanga kitegeeza nti waliwo abafuna mu bwetoowaze ate waliwo n'abali ebbali w'obwetoowaze nga twetongola nga gavumenti ya Uganda okujja mu buwambe obwa gavumenti esaabasungu. So tulowooza nti olwaleero abakulembeze nga batugenda enkya okuselebratinga olunaku lw'okwetongola abakulembeze beekuba mu kifuba balowooze eggwanga gye balijje balowooze we tutuuse ne we tulaga naddala olwaleero nga tugenda mu kulonda okwa 2026. Luwanga Antonio Salongo omwebembezi omwanya ogu yashaba abakulu mu gavumenti kuhurra ebi abanyayuganda barikwenda kandi n'okubiisya obuheereza obu barikwetaaga. Bassebo ne bannyabo abakulembeze baffe ffe tulowooza nti okukuza olunaku lw'ameefuga olunaku olw'enkya kwekuba mu kifuba nakulowooza era nze kyendowooza nti gavumenti ebikulu ennyo byali tunuulidde bwe buli bw'enguzi kubanga buli bw'enguzi bukutwa ejjembe abantu balidde sente naye nga butuufu teri n'omu abakuba ku mukono. Ekyokubiri bakyusiza IGG ndowooza nti Bettinamisango Kamya akoze omulimu ogusaanidde naye IGG gwe baawadde olwaleero naye atunuulire sectors mukama we zabadde akola. Kibude Jackson chairman w'omuruka gwa Mbirinzi mu district ya Rengo nagira ngo n'abatura tubakumanya amugasho gw'izoberi bitu nashaba ngo habeho kushomesa abatura abikwata ahizoberi kurigirira nko kundi kurebya ngeri okuri bihari atanduko kutungo obo kwetegeka ekyamazima abantu abakukiro bwingi omucyange eki tubakumanya okwetwara nicyo ki abo kuba kubana bareba bona bakirebera nka muntu kandi amenura kugabengiza n'abantu abamwe abantu ekishaha bo babiri bamwe karo kurigirira nkarinye inkirebera kimwe mazima ntobu obutegeki obuturumu naro okwenunura obuturumu abantu abariho erigenda tubakumanya amakuru gacyo. Bo abamwe abitwagambaho nabo ine bashaba bikorwe obwe ngo baramanye ngo ihangari no kwetegeka okubisa amasanyalazi gakyabula mu okutambula okubeera nga gatuuka ku muntu wansi. So president of manifesto eno ensonga yagiteekemu bwaki ekyempisa mu security ekirungi nsaba ayongeremu ekyo n'okubumisa amazzi gabeere nga gatuuka ku muntu wansi. Etugende tuyensaba president wa Uganda oba gavumenti ekibe tuba tusimbako esinyesira ebyobulamu bikyali wansi ddala omuntu ogenda ku ddwaliro ng'eddwaliro ddala oddagala okolyamu tusanzeyo tosaba gavumenti esimbeko nyesira enguudo zikyali bubi. Tegeera bulungi nnyo bali bebeefuga bokka bebeefuga
bebe kanenda njagala kubulira ekigambo kiri kimu okumanya beefuga kakati aha omuntu wa wansi ayogerera eddawa don't hunt what you can't kill osobola kuyiga ekintu kyotasobola kutta n'omuntu nobeerawo nobonabona no kakati bagenda nti batuleetera kasuuli tumutsimbe bakuwaka kiro kamu. Ekikutangaza bamwe abitwagamba nabo aha mwanya ogu bagira ngu tiine kibakumanya aha kwetegeka. Amakuru agasha kwa Karima Bashir omuri Masaka. Black, gold and red flag of the new young state. Uganda is born again, free and independent.